sex and love ebintu bibiri netugamba nti omuntu ono agenze mukwegatta n'omuntu ebadde sexy oba ebadde love kubanga love ne sexy byawukanira ddala pulira kojja nabbi okumanya byawukana love ne sexy okumanya byawukana katugeze omusajja asobola kutunuulira omukazi olwakabina ke kanyenyeza namwegomba kaako kokka naye tamwegomba nti ayagala amale naye omwezi tamwegomba nti ayagala muwasa naye asobola kumuwa sente ng'ayagala agenda akole naye sex okimanyi nti asobola kumala kukola naye sex nanfumita ekiso n'amutta kati kiba kitegeeza nti there is love and there is sex kati omuntu gw'oyagala ontegeera bulungi omuntu gw'oyagala oba omwagala kubanga omuntu gw'oyagala omuwulira ku mutima katugambe ekyokubiri lwaki love webeera sex lwaki oli aleka mukazi we waka nga ddala bayinza kuba bakava kola sex natuuka mu kkubo n'alaba omukazi ng'anyenya akabina era naawe naagwa amatu nasabala naggwamu sitaani ye yajja n'agamba nti ono mutono kati abasajja ne batuuka n'okugenda mu habos ne batuuka kugeza abasajja baabwe gyagejje kati ekyo netusanga twabala tunalabako omusajja mu kibuga oyo yali mutaka yagejja n'asukka kati amutwalira obweru yali amutwalira obweru yagenda kunoonya mu bumaanyi ageze kunoonya anti kakati butamatira lusifu ono we baali bamutonze ne bamuwa ekitiibwa kiteyamatira yayagala atwale n'abantu bonna bamusinza atwale obwakabaka bwa katonda n'amugoba mu bwakabaka kati kuno kwe kusinza sitaani kwennyini gw'ogenza oli musajja katonda yakuwa akasumaliko keeko kamala kati gw'ogenze wo omusawo nti oyagala beddagala okagezi kati okubeera ku nnyoma katonda labayo nabbi mbadde mu kyaki nina kayingini kange kaswazi kakatini nsabye katonda andete dumeka ti mukalisa bwala abali mbona bakomando balwanye entalo amulese nga yawufuuka atonda gwalese lwaki ingiriyo sijitereza tusabe mukama katonda atuwe ekisa kakati ng'omulokole kwange bw'oba oli mulokole ddala mu butuufu kyetaaga katonda akuwe n'omukazi nga mulokole sitaani okumuweereza kuviira ddala mu mafamilies tekuva eno mu bizimbe ebya caaki kubanga eno tujjayo nga tukuze buli omu okujjayo ono omukizimbe ekibayita caaki ajjayo nga mukulu era abasinga bajjayo n'emize gyabwe tebagiyigira eno bajjayo n'emize gyabwe emize bajja najyo nga jja kimulimu ate bwajja kimulimu abamu okukakana nga akisiiza ekibiina kyonna oyinza okusanga gwova kamuli omulala n'ava mbalala omulala n'ava footpoto ng'abadde n'omuzi ogwo ng'alimu no mu Buganda kati ogenda kusanga nga kyaki yonna ekintu ekyo ekinene bw'abeera musumba ogenda kusanga ng'abantu bona kibakutte ng'abasiize bwebanga yali mmandwa ya kika kubanga waliwo emmandwa za kika nga Lubaale ewaffe foti tumuyita Lubanga wano mwita Lubaale kati Lubaale oyo tatera mangu kuva ku muntu omuntu asobola okuweereza ssebo nga ne Lubaale wamwina ku mutwe ali mu kyaki n'akatuuti akalina kituuti ng'aweereza ne Lubaale wamwina n'akola ebyamagero nga ne Lubaale wamwina biri ebyekika tamala gagenda atyo era mu kintu ekisinze kubonyaabonya abantu. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 86 5 Cambridge Junior School
A well for knowledge. Mwatu ntanso kulaba gwatulaba nenkwebaza emirimu gyokola egitali jange eriemu abawangalire bweruwe gwanga mwebale kulaba expo njala mukisa ne squad yo bonna namuli Eva akomyewo n'embooko naye tubebaza bubaza okubanga mulaba expo mukama tuboweere kyemusinga okwaga onnako olwaleero ekibuuzo kyebuuzibwa sitaani ono gwe tuwulira boogera enkya n'eggulu abeera wa ali mu nsozi nga yetuwulira boogera ali mu nnyanja ali mu busengo obwo bakola obw'enjawulo onnako olwaleero njagala okukakkana nze naye tufunye omukisa okumanya wa omubi gyasangibwa byonna ogenda biyigira no kyokola subscribinga teka ku comment y'ekibuuzo kyo ku namba y'essimu 0706 era 06 42923 ogenda kuba endwadde zonna ezibadde zikusumbuwa ozifuula lufumo bano aba God Heals Herbal Medicine basangibwa mu kibuga Kampala ne mambuka g'eggwanga Uganda naye ng'obujjanjabi bwabwe bukutuukako awo wennyini wowangalira ku mulyango so bakubireko endwadde zonna z'olowoozaako ku TikTok bakozesa God Heals Herbal Medicine bakyalireko subscribing ate omanye bingi n'eddagala lyesitoogerako wano nenga gyeriri bwekituuka ku bifaananyi Alpha Media Production basic ku mikolo gy'okiwa ekifaananyi ekirungi ne video ennungi ku 0770 942 ati expo Musumba Nabbi kanso okulaba ase okusanga sebo muli mutya tuli bulungi sebo webala okuweereza tuweereza mukama katonda ali waggulu ennyo ekisa ekitukwasa babuuzeeko tutandike mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe katonda omutukuvu ali waggulu ennyo ekitiibwa n'ettendo omuddire amanya nga singwire emirembe Robert nga bulijjo namba yange y'essimu 0756550966 gwe wenna ali eyo bw'oba okiwulidde nga tofa bulumi kubanga mukama katonda yagamba nti nabawabuwa amaanyi namwe muwanga buwa osobola okusabirwa ng'olina ekirwadde ekyakulemerako olina ekizibu olina embeera yonna ekutabuseeko kubirako akasimu tusabe wonna w'oli awana soda nebaza mukama katonda abantu bano twebaza mukama katonda nsobola kwebaza mukama katonda oliwo mukwano gwange bamuyita Shamim ali London kutumidde nnyo Samimu kubanga n'okujja wano yansapoti nze yansapoti nze okujja okuweereza nenebaza nentumirako n'omukyala bamuyita Nyangoma Christine ali mu America kutumiddeko mu linnya lya Yesu webale nnyo kubanga mu Gw'omusanvu 25 tulinayo conference e Bushenyi ne twebaza Christina kubanga atuwaddeyo emitwalo 5 za byuma mukama katonda akuwa omukisa Christine so abantu ngabo mukama katonda batuwere nnyo omukisa twebaza mukama katonda tukyalina obwetaavu olwa conference eya Bushenyi kubanga ntera kugenda nze bwe mba ninamu akasente oli nampita nga nina akange kubanga tukimanyi nti abantu b'omukyalo batera kuba baavu tayina bambi aluusi ayinza kubateekera ekyokulya nga obusobozi bwa transport we nanga tamusobodde tweteekamu tugenda tubasabira ate ne basanyuka ate ne basumululwa twebaza mukama mwe mwonna abayimiridde n'omulimu gwa mukama nsuubira nti amayumba gammwe mu ggulu gaakayakana amazima kyenjagala kubagamba gaakayakana twebaza mukama katonda omutukuvu asobodde okubayimirizaako n'omuyimirira naffe twebaza mikwano gyaffe bonna abali era London Dubai diaspora yonna twebaza mukama katonda nti yebale kubatukuumira waliwo n'omukwano gwange omulala ali London eyo erinnya neerabidde naye mukama katonda amupeera omukisa kwana nyamba nebaziza nagundi na Victory Manyi naye ali London Victory Manyi naye atera kutuyambako bya financially naawe nkutumiddeko mukama katonda akuwa omukisa era akuwa ekyosinga okwagala Musumba Nabbi sebo taata sitaani asangibwa awa mu nnyanja mu Bermuda yango aliwa sitaani twagala kumanya nti sitaani abeerawa kubanga tumanyi kulya n'abalala oli avuma omwana oli sitaani abalala ne boogera sitaani naye oli n'osanga ayina obuleku mu nnyumba ayina embugo ayina byayita byaliisa byasaddaakira ne batubuzaabuza kati bano babayita bajjajja naye kati ne tubuzaabuzibwa nti kati waliwo sitaani waliwo bajjajja kati ne tugamba nti oba waliwo bajjajja sitaani yaani bwe twagala tutegeere kubanga tukimanyi bulungi nti waliwo ekibi
waliwo n'ekirungi kati kitegeeza nti ekibi ye sitaani bayibuli era egamba nti omuntu yenna akola ekibi si wa Katonda abeera wa sitaani era nange njagala kugamba nti gwe akola ekikolwa kya sitaani gwe sitaani tuli wano yes sitaani kubanga twagamba nti sitaani y'okubeera muntu akola atya Katonda bwe yatonda omuntu yamuteeka mu emmeeme mwe mutuula omwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu twagamba emmeeme ye muntu yennyini original spiritually ye muntu ali spiritual kati bw'oyongerako omubiri bode emikono amaaso enyindo ebyo by'omuntu byakoze ebyo bikozesebwa by'omuntu byakozesa ntugamba sitaani bw'abajja kuwamba tawamba mikono tawamba bigere kubanga awamba omuntu ize controller yaragira omukono ni gukora ebigere bitambula ainacha awambe jamani mu yes awamba meme gyaturamu kati bwamala kutura meme yo akontrolling okola kyonna kyoyagala bwakugamba vuma mama wo omuvume bwakugamba oli mutte omutta kali ne tugamba nti sitaani yani sitaani atudde mugwe kenyini era tuli twayogera ko tugamba Petero yali alemesa Yesu yamugamba namugamba tugenda Yerusalemu bagenda kunkwata bankube bampe banzite banzike kulakulu kusatunzukire Petro nagamba ate kisoboka nawe Yesu namugamba dema bega wange sitaani kati Yesu yali tatunulira kungulu yali tatunulira Petro yatunula sitaani ya mulimu yatunula sitaani ya mulimu kubanga abantu bano oyinza okwekanga okoze ekintu ate bw'omala okikola ugenda kwesanga uze muno mosensi nogamba atenze waki nkikoze kiregeeza nti katika sitaani ko kabaka kwa museko kaze wali bali mu budde buli waliwo ekikuwambadde waliwo ekikuwambadde nikikutembe ejjoba kati nokoli kati olumala sitaani ko kuvaako n'osigaranga ggwe era abalala bo abamu babakuba amayinja nga bamwokya ng'alajana naye wali bw'abadde agenda kubbeke okunyakola akasimu k'omuntu abadde alina obuvumu bw'amaanyi tajjukira nti bakuba naye wali bwekamala okumuvaamu wali n'alyoka alajana n'omusaayi gwe jjukira ye bw'aba bulidinga omusaayi sitaani ye tabulidinga musaayi talina musaayi era sitaani yanywa munywe asanyuka anywa munywe ne yongera amaanyi akutemba nakozesa ensobi kyokka n'omuliisa nakozesa ensobi n'omuliisa nga tomanyi yensonga lwaki tugamba nti waliwo abakolera sitaani nga baddu tebamanyi kisoboka okolera sitaani enamba esinga bakolera sitaani nga tebamanyi kisoboka kitya kubanga tuyinza okubeera nga bangi nga buli omu nga amukolera kisoboka kitya waliwo nga convenant twagamba nti waliwo convenant ni wabeerawo na agreement endagaano ne convenant and agreement convenant sigimanyi bwe bagiyita mu luzungu waliwo convenant nira bakitegedde bwana ngochogera convenant waliwo convenant and agreement zezaba nonze ngenze kutunda kibanja kyange ngenze kutunda ettaka lyange naye convenant ye muntu akola convenant ne bakugamba katugeze ekyokulabirako omuntu sitaani atera nnyo okukola convenant through sexual yes sitaani yes endagaano ezisinga zibeera mu sex zitya naawe yagatugoba sex eyo ebeera mu eti endagaano kubanga abantu omuntu asobola okusaddaaka omukyala nga ye n'agenda eri mu sitaani ne bamuwa amaanyi kati ye okusaddaaka ensaddaaka y'abasitaani nga bwe basaddaaka mutefaanagana ye kati ne bamuwa amaanyi kati bwajja n'akwana omuwala naye baka naye oyo ngaafa that is convenant ye called sex kati lwaki bino mujja kubitegeera bijja kubako waliwo gotowulira nti abantu bangi bafuna sex mu kirooto nali majja siba birooto nedda tebiba birooto mwana so tebiba birooto era waba kirooto kati kitegeeza woto kyukirooto wasumululwa tebiba birooto era ojowulira story news abanu abafuna sente mu Illuminati era bwe bamugamba nti genda waka tujja kusindikira omuntu ojja kumulaba ekiro nagamba nti yafunye omukazi mu kirooto ne waliwo mvuka gwe bali bamubuuza nti mu kirooto wawulidde tunaga nanyumiddwa ne bamugo tunyonyolemu wanyumiddwa nga boba webase n'omukazi nagamba nti kiri kisinzeeko n'omukazi tuga nti omukazi aze mu kirooto abadde munyuvu ne bamubuuza abadde munyuvu naga nti abadde musufu mpulira bibyo kati enkyenkeera ne bamukubira essimu bali bakama bagamba omuntu wamulabye gwe twakusindikidde mbwena mulabye onyumiddwa nti ye endagaano ebeewedde kati abantu abasinga bakola endagaano through
okwegatta kubanga okwegatta Katonda ekyo yali akitaddewo kiri between a man and a woman abafumbo sikya kujajamia bufumbo abafumbo sikoyagaliza okwo nedda sikoyagaliza kubanga ekikolwa kino ekyokwegatta kiri n'omufumbo kubanga omufumbo nti bonegattane mukyala omujja kuba mubiri gumu gojo kirabo kyegendereze wera kwegatta mukyala mbira mubiri gumu sometimes ebintu ebisinga muyinzo kubifaanaganya katugeze omwami bwabanga araba omupiira omukyala yajja talaba omupiira oyinza okwekanga n'omukyala afuuse muwagizi ya tiimu y'omupiira ogwo olw'omwami ebintu ebisinga mubigabana kubanga okwegatta kuno kukwatagana n'obwongo maindi zammwe zonna mukwatagana Dani ofana nani waki mukwatagana kyobula nti awo muba muwanyisigala buli bubeera bulamu kwegamba mu ababiri mugabana bulamu kati ekintu kyonna uliriza ekintu kyonna ekibeera mu bulamu bw'omukyalo oyo gw'omwami eyegasse naye okigabana okifuna era naawe omukyala ekintu kyonna ekiri mu bulamu bw'omusajja ono okifuna yensonga lwaki Bayibuli egamba nti omubiri bwegatta ne mukyalawo mubeera mubiri gumu nga Bayibuli egamba nti Katonda kyeyagatta tewabangawo n'omu akyawukanya kati yensonga lwaki tugambye nti sitaani abeera mu muntu abantu bano abasitaani abaweereza sitaani basse abantu bangi olw'okuba abantu ba Katonda tebayina mwoyo njagatta bonna n'abalokole babatwaliramu nze siriimu n'ebiseera biri eby'emayoga nalimu kati okwaka kwe kutwaliramu kubanga nga tugenda tulaba waliwo sex and love ebintu bibiri ne tugamba nti omuntu ono agenze mu kwegatta n'omuntu ebadde sexy oba ebadde love kubanga love ne sexy byawukanira ddala pulira kojja nabbi okumanya byawukana love ne sexy okumanya byawukana katugeze omusajja asobola kutunuulira omukazi olw'akabinake kanyenyeza namwegomba kaako kokka naye tamwegomba nti ayagala amale naye omwezi tamwegomba nti ayagala muwasa naye asobola kumuwa sente ng'ayagala agenda akole naye sexy okimanyi nti asobola kumala kukola naye sexy nanfumita ekiso n'amutta kati kiba kitegeeza nti there is love and there is sex kati omuntu gwoyagala ontegeera bulungi omuntu gwoyagala oba omwagala kubanga omuntu gwoyagala omuwulira ku mutima katugambe ekyokubiri lwaki love webeera sex lwaki oli aleka mukazi we waka nga ddala bayinza kuba bakava kola sex natuuka mu kkubo n'alaba omukazi ng'anyenya akabina era naawe naagwa amatu nasabala naggwamu kati waliwo ebintu ebimu sitaani yabiteekawo mu ngeri ey'okwonoona anti wuliriza sitaani anti tugambe twagala kumanya sitaani abirawo sitaani atambuza ebintu bye ebisinga okuyita mu muntu Katonda yakola yingini siganyi naye sitaani ayinza kukozesa yingini wadde Katonda yagikola singa emeemeeyo teba controlled by God yingini ya Dani kati singa emeemeeyo eba teri connected eri Katonda sitaani asobola kuwamba emeemeeyo era bw'awamba emeemeeyo awambira mu yingini yo kati ebigere bikutwala mu omubbi byani si bibyo nabyo sitaani abiwambiramu bikutwala mu omubbi kakati ebiseera ebisinga nga bwe mulaba nti motoka zitera okutikka ebintu nezibijja Kenya nezibireeta mu Uganda kati ne sitaani asobola okutikka ebintu bye ng'abitadde mu muntu abitwale ku mukyalo omu ng'ayagala kumunywamu omusaayi ayagala kumutta n'akozesa omusajja n'atindika eggenda okuva Mbarara najja mu Kampala nga sitaani amuwadde direction ne bamugamba genda kasita weegatta naye bw'otyo akawedde n'ogenda kulabira omukyala abadde akola emirimu gye gitambula bulungi obufumbo bwe buteredde beeyagala ne mwami we naye bw'amala kwegatta n'omusajja ow'ebbali bw'ati ennyombo ne ziyingirawo okulwana ne kuyingirawo obwenzi ne buyingirawo n'omusajja kubanga
musajja bweyegattana mukyala wo aba yegattise naawe. Yes, omusajja bweyegattana mukyala wo aba yegasse mwembi basatu aba abagasse. Akutte kanywa. Ya, mwana abakutte kanywa. Kubanga omusajja oyo bwe bamusindika najja ne yegatta n'ono emirimu ne gitandika okufa, ebintu ne bisiraana, n'atandika okufuna ebintu ebimutuga ekiro. Kati ng'omukazi abalize, kati omusajja ne yeebuuza obufumo obubadde buteredde. Tewabaddewo bintu bitutuga. Naye bivaawa ne okuva mu kwegatta muli sitaani mwakolera emirimu gye. Era emirimu egikusinga nkyogera emirimu egikusinga ebitundu 7 ku 10 sitaani emirimu gyagitambuliza mu kwegatta. Department eyo nga nnyovu gy'oyigiridde. Kubanga department eyo ng'erimu amasanyu y'olumbye yes kubanga anti erimu amasanyu y'ensonga lwaki Katonda bwe yatonda omuntu n'alaba omuntu anakuwadde n'amuwa omukyala. Kubanga obulamu bw'omusajja ne bw'alikola ssente ez'enkanawa nezijjula mu ng'omukyala taliwo teri ssanyu. N'omukazi bw'atyo n'omukazi bw'atyo ne bw'alifuna ebintu byenkanawa ng'omusajja taliwo tewali ssanyu. Kati sitaani bwe yakiraba ekintu ekyo n'akalaba nti kubo lyangu nnyo okuzingako abantu, okutta abantu. Engini walina okutambuliza abantu. Kubanga abantu bangi ojja kulaba bujulizi mu komenti obujulizi bujja kujja nti emirimu gifudde, kampani zigudde through sex. Olina agamba nti kampani y'omusajja oyo simukwasa tayenda nja kukola ntya kubanga ye tayenda. Kati ne bapanga y'ekisajja sitaani ayinza n'okukola ekisajja nkyambala omubiri. Yes. Ngati budde mu spiritual world. Yes, asobola genda mu omusamize ne bakola ekisajja. Bakyambaza omubiri n'amadagala gonna ne kijja ne kyagala mukazi wo. Olwo nga kyagala kusuula gwe. Kati okumala kwagala mukazi wo kimuteekamu emizimu, kimuteekamu eddagala lyonna, kati okujja naawo n'oyingira nga mwana kibamaze. Ogenda okomekereza ng'omusajja yeetuze ebizibu bituuseewo. So yensonga lwaki tugamba nti emmeeme yo bw'ebeera yali connected eri Katonda. Kubanga bw'obeera oli mufumbo n'ogamba nti njagala ebweru, kubanga ebweru abantu bakyetaaga nnyo mbu njagala kukyusaako. Teri kukyusa. Kino tujja kukyogera kubanga tewali kwekwekerera nti kukyusa kwekuluwa. Nti omusajja yenna bw'asinkana omukyala era omulimu ogubeera mulimu ki? Just omusajja kufuna essanyu. Bw'afuna essanyu kiwedde genda. Ekyokulabirako abasajja abedda oba abakazi abedda baali bawasa. Naye bwe baali bawasa baakeberanga bitanda. Bw'oba osoda ng'owasiza omwana obuwala osuze naye kati basenga bajja kujja enkeera bakebere kusuuka kuliko omusaayi. Bwe kuba tekuli musaayi oyo bajja kugoba mwenzi. Mbulira. Kubanga omukazi yennyini gw'owasiza ateekwa kubeerawo embeerero. Obwenzi gye bwakoma okusaasaana. Sitaani yeereeta obwenzi ne busaasaana. Abantu gambidde basenga balowooza nako senga n'alaba nti omwami gutulese mu maka Robert siganyegenya. Songa yakusooka mwawo. Senga yamusoose wadya nakyo kyali kikyamu. Kubanga bwe bagamba senga yaba kusooka nakyo kyali kikyamu sitaani yali akirese. Kubanga bwe banga soda gw'okkirizanga oba muganda wo yaba kutwalako omukazi kubanga amusooseeko yebeeranga bbaawe. Amusooseeko ye bbaawe. Kubanga gwe bw'osooka ku mukazi oteekwa kuyuwa omusaayi kyekiraga nti mukazi wo. Gwe ekyokulabirako ennaku bwe bakuleetera kasoda nga kasumuluddwa oyagala kasoda bakasumululira awo naawe otegeere nti kabadde kako. Naye bwe bakajjere bayinza kuba bakataddemu obutwa. Gwakesumulira. Kakati sitaani ensonga lwaki agikolera mu sekisi atuula mu bantu nti kyali okuva nedda omulembe ogwasookawo nti omuwala bw'aba awezeza myaka 13, 14 maama ye yamukuzanga ne taata. Era si bya bino byakujja mu Kampala ng'oli musoga ogenda kunoonya mutooro omuwasi, ogenda kunoonya munankola omuwasi. Maama we yakulabiranga. Ne bagamba mu nyumba ya gundi bantu family eyo nungi nga bakulabirayo omukyala nga bamuguruminga ng'ali muto nga bamumanyi teri kalenzi kwesazaawo. Kubanga omusajja bagamba bamukwata nti mukazi wa gundi. Kati bamuleeta nga ali mbeerera gw'omwetandikira. Kati omukazi ono alijja kugamba nti agenda ayende bweru nti simanya anoonya munene. Yamanya atya omunene omukazi ono? Yategeera atya nti waliyo omunene? Ne bwe yebaka ne bbaawe asiima eyo saizi gye omusajja gy'alina
Pulira koja. Omukyalo oyo ne bwebaka naawe asigala amatidde teri gamba nti takkuse. Abenako zino baloza. Anti kubanga kakati Sitaani ye yajja n'agamba nti ono mutono. Kati abasajja ne batuuka n'okugenda mu Habbozi. Ne batuuka kugeza abasajja baabwe nti agejje. Kati ekyo netusanga bigeza yingini. Twabala tunalabako omusajja mu kibuga oyo yali mutaka yagejja n'asukka kati amutwalira obweru. Yali amutwalira obweru. Yagenda kunoonya mu bumanyi. Ageze kunoonya. Anti kakati butamatira. Lucifer ono we baali bamutonze ne bamuwa ekitiibwa kiteyamatira. Yayagala atwale n'abantu bonna bamusinza atwale obwakabaka bwa Katonda. Katonda n'amugoba mu bwakabaka. Kati kuno kwe kusinza Sitaani kwennyini gw'ogenza oli musajja Katonda yakuwa akasumaliko keeko kamala. Kati ogenze wo omusawo nti oyagala beddagala okagezi kati okubeera ku nnyoma Katonda. Abayumu nabbi mbadde mu church. Nina kayingini kange kaswazi. Kakatini. Nsabe Katonda. Andete dumeka ti mukalisa abawala abali mbona bakomando balwanye entalo. Amulese nga yawukuka. Alonda gwalese. Lwaki ingiri sijitereza. Tusabe Mukama Katonda atuwe ekisa. Kakati ngini njikwata kwango bobo oli mulokole. Dala mbutuufu kyetaaga Katonda akuwe n'omukazi nga mulokole. Anti bawuku no muchachi mwe bali abona bawukufu. Ambira nti omulembe gwaffe gwe tuli mu mufu. Gwe omusajja bw'obanga olina Katonda okubanga n'abalokole gye bali bagenda kunywa nti bafune maanyi. Kati kino kyengenda kuwa abasajja kati kino ngenda kukikuwa kubanga kyankimanyi. Yiga emmere gy'olya. Yiga emmere gy'olya nga siddagala. Eri emmere kwata mu yingini. Katonda bwe yatonda ebika by'emmere bino byonna. Katonda mulimu ekika ky'emmere Katonda kyeteeka mu butto. Nga tikikwetaagisa kugenda kunoonya butto ya mbirime ebirala. Ng'ebirime ebiteeka mu butto nga byemalye. Buli kirime ekiwa ebiriisa byakyo bikimala. Yensonga lwaki yatonda emmere yabika by'enjawulo. Kati gwe bw'oba musajja mulokole nga toyagala kwonoona eri Katonda yiga kulya ebika by'emmere. Yingini stedde. Lya ku nakati oyo atali musiike. Kati olabe ennaku zino Sitaani bye yaleeta naye okuleeta naga nti nakati musiike. Nakati bw'omusiika ojjamu Katonda kye yateekamu ekirungo Katonda kye yateekamu. Kati kiba tekikyakola nga bwe kiteekeddwa kukola. Ebintu bino bw'obisiika oba obisse. Kati kye tugambye nti Sitaani tugenda kwigako Sitaani nti Sitaani atambulira mu muntu yennyini era akozesa muntu. Kubanga first of all nti Katonda yateekawo omusingi gw'amaka. Mu maka mwe muva omwana omulungi agenda kusinza Katonda. Omwana akule ng'alaba taata nga tawuliranga maama avuma taata obwenzi. Talabanga nga taata akuba maama. Kati omwana ono alikijja wana bwali wasa mukazi we okumukuba emiggo. Kubanga omwana bamukuza okuva wansi ng'ebintu abitegedde. Ekyokulala omwana ono bw'aba akuze talaba maama ayambala mini. Ekisookerwako bamaama nabo bakoze ebintu. Kubanga ndaba ennaku zino bamaama akaana kakyali kato n'akambaza akantu kakoma muno naye nga kaana ka buwala. Naye maama ekintu abakola kyaki? Atraininga. Omwana naye alaba maama akyali maama bw'aba agenda ayambala bumukoma muno. Naye nga mulokole. Kati kyevanga nti Sitaani abantu bwe bafuna Bayibuli ye n'agamba nsomye ekyawandiikibwa bwe maze kusoma ekyawandiikibwa kati ndina kwambalako bulungi ngende kukyakala. Kati laba ekyawandiikibwa kyasomye takitegedde ayambadde mini tafuddeyo kuyigiriza baana enkya kye bagenda okubeera. Kubanga family mwe muva abantu abagenda kuweereza Katonda enkya. Kati omwana ono bw'anaakula alaba maama byayambala naye bw'anaagenda eri byagenda okwambala. Kati nabali abali mu church bajja kulaba pastor nabo bibajja kwambala bibajja kutambulira. Kati yensonga lwaki tugamba nti Sitaani ali mu muntu. Sitaani okumanya ali mu muntu. Omuntu oli mukyala Katonda yakutonda n'akuwa enjala ze nnungi. Kiki ekigenda ne kikugisa enjala oba bali abakola enjala empanvu lwaki bazikola? Chalwa lwaki oyongerako? Lwaki oyongerako enjala? Lwaki bongerako enjala nja kubawo ekigendererwa kyo lwaki bongerako? Emisambwa bwogenda n'olaba emisambwa giyina enjala mpanvu. Era buli kimu gekiyina kiwanvu. Kati bana abakola enjala bakozesa bantu kibi.
kati agenda era of course bali ni machachi ne ba pastor tebabimanyi Ilo na pastor baziteka nga ne ba pastor benyini bongera kenjala hakati kichi ekikuongeza kenjala ne ziba mpanvu uko pani kubanga ekyo bagamba nti oba ogamba Katonda nti owaye Katonda nali njagala kumpenjala bwezi tyo ziwampa ntono oba wakanya obutonzi bwo wakana obutonzi bwo watonde bwamu ne tugamba nti kubanga lwakituge kino nti okukkiriza kufudde okutandikira waka tekutandikidde eri mu makanisa kubanga ekanisa eri kiri kizimbe okufa kwa abantu bakyama okuvira ddala mu mafamilies kubanga ekyokulabirako nze okuzaalibwa kwange Katonda singa teyansaasira okuzaalibwa kwa nasanga wakabasamira nga basamira nga batuula wali nga mama yebikirera kugoye ku mutwe nga asamira oluusi nga agende mama yagendanga emagombe nga simanyi kati nkitegedde kati wenkuze kubanga bwe yafukamiranga kisenge bwatyo ogenda okuli amazekedeka nga asatu nga akola nga bamubuuza gwani nga ayogera jjajja eyafwedda kiba kitegeeza omuntu ono agenze emagombe yagendanga emagombe kati okugenda emagombe si kwakakati okugenda emagombe abantu batandika dda kati bwe yawuunawuunanga nga tebamukubyeko ng'alemeddeyo nga baleete ekintu bamukubako kati bwe bamukubako ng'akoma olaba ng'akuba ekiko eky'amaanyi kitegeeza nti omuntu yagendanga emagombe naye nga ffe tetumanyi kubanga baateranga kufumba ebijjulo ne tulya ebijjulo balinawo n'ebiggwawo bweru batwalayo kati nekitegeeza nti sitaani okumuweereza kuviira ddala mu mafamilies tekuva eno mu bizimbe ebya church kubanga eno tujjayo nga tukuze buli omu okujjayo ono omukizimbe ekibayita church ajjayo nga mukulu era abasinga bajjayo n'emize gyabwe tebagiyigira eno bajjayo n'emize gyabwe emize bajja najyo nga jjaki mulimu ate bwajja kimulimu abamu okukakana nga akisiize ekibiina kyonna oyinza okusanga gwova kamuli omulala n'ava mbalala omulala n'ava footpoto ng'abadde n'omuzi ogwo ng'ali muno mu Buganda kati ogenda kusanga nga kyaki yonna ekintu ekyo ekinene bw'abeera musumba ogenda kusanga ng'abantu bona kibakutte nga abasiize bwebanga yali mmandwa ya kika kubanga waliwo emmandwa za kika nga Lubaale ewaffe foti tumuyita Lubanga wano muita Lubaale kati Lubaale oyo tatera mangu kuva ku muntu omuntu asobola okuweereza sebo nga ne Lubaale wa muina ku mutwe ali mu church nakatuti akaina kituti nga aweereza ne Lubaale wa muina nakola ebyamagero nga ne Lubaale wa muina biri ebyekikabi tamala gagenda atyo era mu kintu ekisinze kubonyabonya abantu nawulira gundi oli yali akyogera ono omukazi ono omunyankole ono ow'amaaso era yakyogera kyali kituufu nsale era kikyasinze kubonyabonya abantu si ddogo ebyekika kubanga Lubaale ono w'ekika tabaddeewo nkya tabaddeewo munaku biro myaka ebiri anti mwababyokya mwababireetera obwo anti sooka olinde okubyokya kirala n'okubigoba kirala osobola okujja ewange n'obyokya naye kakati ebiri mutwe gwange obyokyeza kubanga kankubuulire Lubaale bwe baba mukulinyisa kubanga nze nalabanga ewaffe nga abaseegu baleesa abaseegu nga batendeka abantu Lubaale ng'oli bamugoba n'effumu nga basooka ne bamusiiga eddagala yenna mu maaso ne bamusiiga eddagala ne munnayo n'asigala mabeere gali bwereere ng'agabuukabuuka era ne yeesiba akantu katono nga bamugoba n'effumu bamutwala mu nsiko ne bamukolako emikolo baba mulinyisa Lubaale baba bayita ekyo Lubaale okimanyi abeeraani abeera jjajja eyasookawo ye Lubaale kubanga wali twagala kwiga nti Lubaale emizimu n'emisambwa kirala emisambwa kirala ne Lubaale kirala kati Lubaale ono lwakitagenda mangu abeera jjajja ne jjajja tosobola kubalaba jjajjawe yasookawo tomumanyi kugamba bajja nga basikira kati jjajja ono n'akwatamu kati ayina kuba ku mutwe gwe Lubaale abeera ku mutwe gwe alonda mu family n'atuula ku muntu omu yakulira ekika kyonna kati omuntu ono bwajja nga naafuna bwa pastor nga teyeerwanyeeko nnyo okugoba ekintu kino tekimala gagenda abeera ku church n'ebyalo anti kati ffe tujjayo amazima nti si kyangu Lubaale okumala gagenda oteekwa kulwana oteekwa okulemerako oteekwa ogumikiriza kyensonga lwaki twagamba nti omuntu bwajja mu bulokole na Bayibuli egamba nti omuntu ayetula n'akamwa ke omuntu omu akkiriza na mutima gwe n'ayetula n'akamwa ke
okuwebwa obulokozi era we bajja kituuti mutero kuba n'agamba nti ndokose kati abasinga asobola okujja omukyaki ne bamusabye ne lubaalewo nga kwatudde omuntu kwali n'ayatula nga kwali ng'awuliriza kati lubaale ono ekimugoba gwe kennyini ekigoba lubaale gwe kennyini engeri gye weewaddeyo kubanga bw'ojjawo n'oyatula n'ogamba nzikiriza ndokose kati ne bagamba nti olokose oba osigazaayo eddaala limu eddaala eryo lisobola okulemesa kugenda mu gwe eddaala baliyita kugumiikiriza omuntu bw'amala okulokoka ayina ebintu by'ayinza kugumiikiriza gaana kkiriza oteekwa kubiyitamu kubanga okwo kwe kugenda kuzimbirwa obutuukirivu bwo okutuukiriza tokonfesinga just wali okonfesinga oba okola ndagaano bw'okola okonfesinga n'ogamba ndokose oba okola ndagaano n'ogamba nti nzikiriza okutambula ne Yesu gwe mulokozi wange eyo ebeera ndagaano kati okugumiikiriza kwe kuginyweza oli waddembe obutaginyweza kubanga bangi asobola okuguza ettaka era enkya naddamu n'aliguza omulala ono asobola okukkiriza mu bulokole nakkiriza n'agamba ndokose nga ina ebigendererwa bye birala nga ina ekirowoozo agamba mukama agenda muzimbira ennyumba ey'amaanyi agenda kumuwa motoka ey'amaanyi kati mukama bw'alwawo okubimuwa omuntu ono endagaano addamu n'agimenya era omusanga mu mwenge omusanga mu ssabo kati abalokole kyemuteerabidde lema kugamba nti nze nalokoka kubanga bayibuli egamba nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalikola ki yalirokoka aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka wandibanga ogenda mu kyaki buli kaseera wandibanga owaayo kimu ky'ekkumi nga gwe ogenda mugeena waliwo by'otategedde nga gwe olina ebikutwala. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Obugumiikiriza ly'eddaali lisemberayo ddala omulokole lyasembyayo wano ku nsi era eddaali ery'obugumiikiriza oyo libyamu challenges lirimu kubulwa ssente lirimu okuvumibwa mulimu okugezesa nga Katonda yennyini yakugezesa ekintu ne kijja n'osiba nikiremerako n'osaba nikiremerako n'ogenda mbafusumba nikiremerako nga Katonda ayagala oteekinga eddaala lyo ery'okugumiikiriza oyige okulwana entalo oyige y'ensonga lwaki abasajja abamanyi bwakutwala kuvuba nibomugamba njigiriza nga bwe bakola omulimu guno takuyigiriza akuyigiriza engeri gye bakola mulimu guno takuwa ssente akutwala ku mulimu n'akutendeka n'akuwa n'ebikola oba n'akuwa n'entandikwa oba ina ntono n'akuwa mitwalo 10 era omusango gw'ojjeko aba akuwadde oba akuwa mitwalo 2 aba akuwadde kakati n'eddaala ly'okugumiikiriza abalokole osobola okwatwa n'ogamba ndokose n'otagenda mu ggulu olw'eddaala ly'okugumiikiriza kubanga na mukama waffe Yesu mu kaseera ako yali anaatera okutendewalirwa omulimu yali akkiriza okugukola ogutuukiriza ne yatendewalirwa lw'obulumi n'agamba mukama wange obanga kiyinzika ekikompe kino kiyinveeko naye n'agamba nti kikolebwe nga gwe bw'oyagala so siyinzinga kitegeeza yatendewalirwamu obulumi bwasukka kati teberezo oli yali Katonda mwene naye teberezo abaana b'abantu banimeka ennaku zino abayita mu kunyigirizibwa omukyala n'amunyigiriza omukyala asobola kubeera wuwonga Katonda gwagiddemu okukulemesa obulokole n'akola ekintu ekitakolekwa mu nsi n'akikola ng'akikoze n'ogamba nti ono omulokole yakikoze ayinza kuba pasita n'akikola gwe n'ogwa n'ogamba pasita kakikoze kubanga okukkiriza kukoona kwali mu pasita amaanyi go gonna gali mu pasita n'oga pasita okuva lwakikoze obulokole ewanyu waawo naye nga naye yakkiriza n'akonfesinga n'agamba nzikiriza Yesu okubeera omulokozi wange kati guno omulembe abeeyita abalokole bangi nnyo naye eddaala eryokusatu libalema ery'okugumiikiriza
kati batono nnyo abagumikiriza ku ddaali lyokusatu nibangu abo bora babakyayimiridde bayimiridde kubanga bakyafuna sente naye kubo lya sente singa Katonda aliggalawo bwatyo omuntu yasobola n'okugwa naddirayo eddala gye wava so sitaani atuula mu muntu soda sitaani ogenda okusuula asobola okuyitamu nayibawo n'akulaba leero ng'oli enkoko n'azimba omutima n'enkya n'azimba omutima ye ntutewa ayinza okulaba bulabi n'ebyana byo nga binyirira n'akuloga kubanga sitaani amaka ge amatuufu akolera mu muntu so sitaani omunonyeza mbu mu migga tosobola kumunonyeza mu migga mu nsozi ali muntu kubanga ne Yesu yakyogerako lunya n'agamba nti omulabe w'omuntu anaaberanga wa mu nnyumba si wa mu nnyanja wa mu nnyumba era ow'omu nnyanja yayinza kuvaamu sitaani n'amutwala mu nnyanja n'akola endagaano ate najja n'asadaaka maama we najja n'asadaaka taata we kati bwe tuba twegendereza tulina kwegendereza abantu simanyi nkoze kabaga n'akuyita mulokole n'odduka misinde kubanga omaze ebbanga tolyanga ku nkoko n'odduka kabaga songa kati ng'omulembe guno sawuzi waliwo abagagga bangi batera kukola obubaga nga n'akola akabaga jasika sadaaka agenze mu nyanja bamuwadde sente ze n'agula ente ze bagamba kusooka nga tona ziryako sooka ogenda okukola sadaaka n'afumba ekijjulo ku kyalo kubanga tulina abalokole bangi ababisi abatali mu mwoyo adduka misinde agabudde mugagga agabudde leka nawe omwana wagundi agabudde nemugenda kulya ogenda okulaba onaakuta neera n'endwadde ezisinga mwezibu ono alwadde kansa ono alwadde hepatitis B ono alwadde ebirwadde nebikugenda obigire mwetubijja kubanga sitaani mwabitambuliza sitaani mwakolera emirimu yagikolera mu bantu bannaffe era abitambuliza mu bantu bannaffe sitaani mwatambuliza emirimu gye so nti bwe tuba tunoonya Katonda tulina kumusinza mwoyo ne mu mazima lwaki nti bwe tuba tusinza Katonda tulina okufukamira ku mavivi gaffe oba olaba sitaani atulumbira ne ku mavivi n'akulumba ng'osaba n'akugamba nti ABCD kubanga kati nze nzayogera naawe sitaani yakandumba emirundi nga 10 olaba ngamba leaga kudikina kati by the way olaba sitaani kugambye nti through sex kati waliwo mukwano gwange ali London kati omukyalo oyo musabi nnyo kati asaba kati bwe yakyala wa muganda bo sibasabi nga waliyo n'abaana ba muganda sibasabi kati abaana abo bayinza kuba balimu oluntuntu oluno olwa sexy olw'okukola ebisiyaga kati omukyalo bw'agendayo agenda kiriki nagamba ko era bakimukola omukazi akasitaani kakimukola era ajja mu foomu ya muntu najjayo omusajja we n'amuyisaako kati omukyalo enkya naye olwono olw'okusaba tiyasobola muyingira naye kati enkya nampaako obujulizi n'aŋŋamba nti nakirabye abaddeyo nange nekitegeeza sitaani ate nange teyanumba olwaddako sitaani akulumbira mu seconds okuva London okutuuka ono akulumbira mu lutemero lwaliisa akulumba nange yannumba nange bwe yannumba nikitegeeza sitaani yarumba oli yennyini yannumba kati sitaani bano abantu bonna basigadde ngambye sitaani atambuza emirimu gye okuyita mu sekisi gibeera ebitundu 7 mu 7 ku 100 kubanga bano bonna abantu abakola ekisiyaga tebakola kisiyaga nti kunyumirwa tebanyumirwa naye akikola ndagaano akikola kola convenant eri bangamba banyumirwa kufuna maanyi gabeera maanyi kubanga abantu abo bayina amaanyi ag'enjawulo abantu okumanya bayina amaanyi ag'enjawulo asobola okukwana omuwala era n'abalokole bangi bagenze mu geyeena babawaddeyo bwe batyo omanye abalokole abasinga baagala nnyo ebyamagero omulokole yakyasinze kwagala ebyamagero kuba abalokole era abalokole abatambulira mu byamagero mbegere mwegendereze naddala abalokole abatambulira mu byamagero bakwanibwa naye nga n'omulabe sitaani n'atuuka kubayisaamu olugaayo n'akuwaayo ng'otudde naye ate nga buli gy'osiiba ogoba emizimu kwokya mu linnya lya Yesu nkwokya naye omusajja n'atuuka kuwaayo kusadaaka nga tomanyi so balokole tulina okwebereramu naddala guno omulembe gwe tulimu abantu bali mu bintu byanjawulo bali mu bifaananyi bya pusi bali mu bifaananyi bya mbwa bali mu bifaananyi bya bintu byanjawulo kati nikijjewo tukitegeera kati guno omulembe tuli ku mulembe gw'oluvannyuma twetaaga mwoyo tetwetaaga bwetaazi bayibuli by the way bayibuli ne bwe bagijjawo saa zino omulokole asobola okuyimirira n'awangula
Bible ne babajijjawo sawo nze Robert Sora kugwa. Bible ne babijjawo ati nze Robert Sora kujuna. Sora kujula. Kubanga abarokole Katonda Yesu yatulekerawo omwoyo. Tuganye okukozesa omwoyo ne tukozesa amagezi gaffe. Ne twagala kukozesa abantu obuntu. So bw'obeera n'omwoyo mutukuvu, mwoyo mutukuvu n'omufuula mukwano gwo asobola kugamba nti gundi akoze ekijjulo, please tolya. Nakugamba ko olumuntu waliwo omukazi egenda n'alya ku kijjulo n'avaayo naye bwe yajja yasesema omusesemu ne doozi nimugamba nti byolidde weegendereze byolitoddangayo kubiri nasesema omulundo gw'ebiseseme nange ne mugamba ngamba oliddayo kubanga naddala abakazi nja kwoge baagala nnyo ebintu ebyaka. Abakazi mwagala nnyo ebintu ebyaka era mwagala nnyo obulabo. Era abasetani sawo zino bagabira ddala ebirabo, bagaba ssente, basobola kuziyisa mobile money. Abakazi mwagala nnyo okuweebwa, mwagala nnyo ebifaananyi byammwe kubiteeka ku mikutu, mwegenderezemu abakazi. Kubanga mulimu abakazi Katonda yamutonda nga mulungi n'ateeka ekifaananyi kye ku mikutu. Sitaani abikozesa obatwala. Era n'oteeka ekifaananyi kye ku mikutu, olina akabina, oli mulungi, oli n'akulaba. Era ne ssente akuwokyayo ziri za sandi zibajje eri mugenda sitogana ne bwoma muka musajja akutwala. Kati bantu ba Katonda muyina okwebereramu. Oyina okubeera ne mwoyo mutukuvu nti kino ono akimpadde ddala kiki kyanjagaza. Balabule ng'osiibula. Kiki kyanjagaza. So sitaani yeetegese okubanyaga, yeetegese okubawamba naye mwebereremu. Mubeere n'omwoyo mutukuvu. Musabe Katonda mu abatalina amaanyi, abawa amaanyi, abawa amaaso ag'omwoyo, abawa amatu ag'omwoyo, musobole okutegeera ngeri ki sitaani gyawambamu abakyala, ngeri ki sitaani gyawambamu abasajja. Mukama Katonda omutukuvu abampeere nnyo omukisa. Amanya nsigadde ntusingwire Mirembe Robert. Era enamba yange y'essimu ngidamu MTN 0782 55 0966. MTN eri 07 55 0966. Amanya nsigaze tusimbuye Mirembe Robert. Gwali eyo ali mu busibe, please nkubira akakasimu tusabe. Gwali eyo bonkubira akakasimu twala okukiriza naawe kubanga tojja kunkubira esimu n'ogamba nti mwereza wa Mukama njagala kunsabira nga gwe ebintu byo kyabina waka. Kyobula abamu tubasabira temuwona. Lwakumutera kujja kubasabira n'okuba akasimu ng'oyina mujjawo gwe wakyawa tomubuuza na kumubuuza n'ogamba bansabire nze waliwo ekirwadde kindemerewo. Kyobula abakusabira towona naye abalala ne babasabira batowona kubanga Bayibuli egamba nti bw'oba oyinayo omuntu gw'oyinako empalana ng'ogenda kuwaayo ekirabo kyo sooka odde ebbali okituuka okiteresa omuntu ogenda otabagane n'oli. So bw'oba oyina abantu bewakyawa omuntu gwe wakyawa nga tokolagana naye nga tonajja kukusabira oyina okusooka ne weenenya. Oyina okusooka n'ozaawo enkolagana n'omuntu. Si kyangu kimanyi, si kyangu genda gamba omulabe omuntu gwe wakolako ekibi okugenda okumugamba nti nsonyiwa. Si kyangu naye oyina okutwala okumalirira kubanga bw'onojja tebijja kukola bw'onoba okyalina omulabe kubanga Yesu ife waffe twagala abalabe baffe naye abalabe baffe tetubaagalira kumpi. Omulabe wange bw'aba tanabakweddamu naye kwene sirya naye mwagala so okumuyitako ne mubuuza ne muwa nekintu nesi mwagalira kumpi. Sola mukwasa omwana wange omutoni mugamba nkwatirako omwana wange. Kubanga simanyi kiri mutima mwagale nga balabe bammwe musanyuwe nga balabe bammwe mulyoke mujje Mukama Katonda abawonye. Kubira akasimu nesooka weetereze ngenda kukusabira ekirwadde ne bwene abakansa n'obwana abasiriimu tewali kirwadde Katonda kyatawonya. Ebirwadde byonna abiwonya netolekaayo kintu kya muzizo mabega. Mukama Katonda abawo omukisa. Bye Mukama bakulu. Kale mikwano gyaffe tukoze olunaku olwaleero tusinkane mu story endala webale kulaba Expo. Baba Expo TV to the world.